Kati okuulako ennaku 9 ekitongole ekirungamya ebiweerezebwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission kiggumiza eggwanga nti ku mulundi guno yintaneeti si yakuggibwako mu biseera ebyokulonda nga bwe guzze egguba mu kulonda okuwedde. Ku eri olwaleero ejja kubaako enkya, ejja kubaako luli, sirina yaŋŋambye ti yintaneeti eveeko. Ssenkulu w'ekitongole kino Nyombi Tembo ategeezezza nti tannategeezebwako ku byakuggibwako kwa yintaneeti era n'ategeeza nti embeera eno bw'eneeba yeetaagisizza wakuvaayo ategeeza eggwanga. Gambye nti abantu abasobola okuŋŋamba nti yintaneeti eveeko ne mpuliriza ne nkola assessment ne ndagira eveeko bali 3. Mmwe ba consumer betuweereza muyinza okugamba nti abaaye yintaneeti ereese obuzibu. Ba operators bannanyini makampani ago oba government kwabo abasatu teri yaŋŋambye mukama oba loudly oba officially nti neteeketeeka okujjako ki internet. Kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculative ti internet egenda kola ki egenda kuvaako. N'olwekyo internet kweri era mbagambye ti bwe wabaawo ekijja okugisaako internet feke nnyini nze kennyini nja kukomawo wano mbabuulire lwaki internet evuddeko bwe kiba bwekiri naye sinnakiraba temumanyi budde bugenzi. Nyombi era aliko okulungamya kwakoze eri emikutu gy'amawulire egiweereza obutereevu mu biseera eby'obwegugungo ne bannamawulire aboogera ebiva mu kulonda bwe kuba kukyagenda mu maaso. Tubagambye live streaming okuweereza ebintu obutereevu naddala ebirimu obusambatuko. Bowereza ebintu ebirimu obusambatuko ebirimu okukumamu abantu omuliro n'obiweereza butereevu kubanga mukasampantuko mukwekalakaasa abantu bayogera byonna bye baagala. Kakati gwe oweereza otya ebintu ebyo nga tobisengeze ng'ate mumanyi nti mu studio zammwe mulina gye tuyita delay mechanism. Delay etegeeza ki? Kyakuumaako kakuyamba ebintu ebyogerwa naddala ku live programs osooka n'obiraba n'ogamba bituufu n'osooka obiweerezaayo. Naye wano ng'okola live streaming abantu nga beekumyemu omuliro ekyo kikola otya? Oba tosobola kukikola oba ogenda kumenya mateeka. Tubagambe emubyewale. Tubategeezezza mwewale okulangirira ebiva mu kulonda n'okuteekawo embeera egamba nti nammwe mubigattagatta mubiwa abantu. Obumanyi tobulina ne kapasite eyo togirina. Mwewala abantu abakubira obukubiza amasimu ebiseera by'okulonda omuntu gwesiga nti akubira essimu akuwa information already ali biased ajja kusoma 101 agambye nti wano Tembo afunyewo 1,000 olangirira ekyo ng'afunyewo 1,000 mukamu ajja kusoma 10,000 aluyite 10,000. Kyova olaba nti omuntu alina obuvunaanyizibwa alina ne resources. Electoral Commission tasobola ye kulangirira 10 n'akiyita 10,000. Ono era ategeeza nti ekitongole kya UCC kirina obukugu okwenganga tekinologiya bannayuganda gwe bettanidde ensangi zino gwe bagamba nti yeetaagisa yadde data okwogerezeganya n'abantu n'asekerera abo abalowooza nti basobola okumukozesa okumenya amateeka. Biti kyatereme basi kya musannyo eyo tugimanyi mbategeeza nti tugimanyi bulungi. Biti kyatekozesa Bluetooth ena protocol gye bayita Nostrum gyekozesa okozesa unlicensed spectrum amayengo getutawa license okola bu communication meters 1,000 mita 2 tugimanyi. Oba oyagala kukozesa eyo okumenya amateeka tojja kusobola kukikola kubanga tugimanyi. Nabagambye nga regulator nze nsinga okuba n'abakugu mu byempuliziganya mu ggwanga mu. Ate y'omutesiteesi wa minisitule y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde agamba nti nga minisitule bakoze ennambika emala eri abo bakozesa emitimbagano ne bakizuula nti bategedde enkozesa yaagyo nga tebalaba lwaki ate baba bagijjako. We are trying to ensure that we educate users of the internet on how to use it effectively and guard against what would cause what we are all anxious about. The Ministry of ICT, working together with all the partners, the regulator and all other stakeholders involved, have put in place measures to ensure that we guard against it, against this happening
again. Maido John yakusakidde gwire ino ku KTV Amalindire. Katusoka tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kiganda n'oluvannyuma Amalindire geeyongereyo.